ekyo mulina okitegeera nti awali abantu tewabeeramu babiri baserikale bapoliisi bana bali mu security balimu ababiri be batono ate nga bali mu society abo batono kubanga bava mu society eyo ate oluusi babagula abalesi baagala sente nazo z'amangu mangu abo ffe twatandika okubakwata nnyo mu majje obumanyifu obutta omuntu tuteeka ku kalaba kyamaanyi naye abakyalimu tugenda kubakwatira ddala nabanasiga mutuyambako kubanga mukimanyi nti tetukkiriza muntu yenna kwekobaana n'abakozesa bibi oba yeekozesa ekibi oba okozesa emubi yaffe oba akozesa ekitiibwa kye kyalina mu ajje wa poliisi twakuvinga wano supplementary budget ate process yokwakwalinga cameras nga bwe president bwayogedde egenda mu maaso esente tuja kuzifuna tulabe tufuna cameras tukusinga security kakati tuyimiridde budget ya security yaffe eyimiridde ku obuwumbi 2,000 eno bwogikompyaringa ne budget ya America ne budget ya UK amawanga malala budget ntono naye twebaza nnyo pulezidenti waffe n'aba security kubanga bakozesa sente ziri bulungi okulaba nti abannayuganda Museveni byabadde ayogera ebyo bya bulijjo byayogera naye mpozi ekyenjawulo ekyolwaleero nti aleesemu ate ebyetaagisa ssente enzibu ennyingi ebya DNA ebyo bannayuganda bonna okubajjako DNA ogamba byetaagisa ssente empitirivu ze tutasuubira kumanya wa gye tugenda kuzijja naye nga security tukwatako ffe ffenna byayogedde ebimu gyebiri ebimu byakuloota tubirootako buloosi tuyinza obubikola kama Katonda bana atwagaliza bakati Uganda yo wetuuse Katonda yagikuuma ne kubande security oluusi asirikale batuwa kutukuma tubeera nabo era ne batukuma emanya agenda kusaba supplementary kujja jimu asobola okuuma abana Uganda era olyabe nga abaka ba parliament basanyufu ngera bakyamufu omulimu gwaffe kwa appropriatinga sente na kubudgetinga na kulaba sente bwe zitekwa genda ekituluma kyokka nti sente bwe tunazirekawo ne bazibba kyekijja okutuluma oba ababbi bo bakyaliwo twetaaga n'ekyobubbi nakyakikoleko sente bwe tuzimu abaleme zimubbako kuleeta bintu biri feeke ebitatukolere mulimu okukuuma bannayuganda.